abantu baguze ebintu betegesa basiramu banasibuluka twale eri naawe wallahi temunakugula naye kansooke nkujjukizeko mikwano gyaffe aba flex pe bwe bazze mu katale wano akasabasajja kabaka ekibuye naye bamba trafiki y'amaanyi nnyo abantu bali mu kugula ebintu mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi tunuulira akatale olabe kajjudde kakati oseekaki kali ki ekikusesa akatale era amanga bwolaba kajjudde wangi bayitamu buyisi basiraamu mugule ebintu bino tetwabirese kubirambula bulambuzi kati babuulye gwoba okibaga bayinza oganeeyogeza ate bagula anti bagambe bagule bave mu kulambula bajje batuguleko ebintu bingi nnyo biri wano twabire baleetedde kati gwe waleese eki naleese emboga ziizo waleese emboga naye tebagula balina okwetereeza bajje bagule basiraamu basiraamu temummalaamu maanyi mujje mugule ebintu bino mu katale k'ekibuye emboga weeziri mujje muzimalewo ate ndo kati maama yataddemu kono obukodyo kano wataddemu kaki kano kotimiiri n'emboga eza kaloti n'emboga ezirimu n'ennyaanya alanaye nkujjukizako bikwanja nga aba flexpe abe tutambula nabo mu katale buli lwakubiri n'olwokuna abagamba nti enkola eya flexpe gy'olina okubeera nga ate okozesa enkola eno eva mikwanja ffe aba Stanbic Bank era tugamba bw'ojja mu katale nga wano ojja kusanga omukyala nga maama wange ono nga maama wange oyo omubuuze enkola ya flexpe osasule ssente ng'okozesa enkola eya flexpe tunyiga star 290 hash gwatanaba kugyeyungako ow'essimu ey'amapeesa ate gwalina essimu eya smartphone tugamba tya nti osobola okubeera nga ate ogenda mu search engine bw'omala okutuuka mu search engine noonya app gye tuyita flexpe enkola eyo bw'onoomala okuba nga ate ogyegaseeko ojja kukkiriza nti wamma ddala flexpe yanjawulo nnyo mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi njagala okubuuzaako ku bakyala mwenna nga muli bakozi ekyenkanidde awo nsaba kuyitawoko mbuuze ku basajja mwenna nga muli bakozi ekyenkanidde awo mu nkola eno basajja mubeerawo bulijjo nga sitera kubalaba nga sitera kubalaba mukikola mutya abantu bakoze batya tebaguze bintu tetubalaba kati ate okola ki wano bebaba tebaguze watolabako n'omu tutega butezi tuli bajja bagenda kujja waggulu baluwa bana bayikowoole banaye mujje mutuguleko ebintu twagala ssente tuli mukwerera abaana muli mukwerera abaana njagala kuwa apron ya flex space tukojje nkwe apron eno oleme okuddamu kwegiragira nze bino ebintu mbikolanga njagala bagamba yambala otunule flex pay otunule flex pay kwegamba buli kimu kibeere ku muzuuli ndabye akasana kalina engeri gye kayitiridde weesibe bulungi nnyo ogamba abantu bakozese enkola eya flex pay mukozese enkola eya flex pay mugyettanire omanye enkola yaayo badde sinabagitegeera kale oyinza okuba ekitono ky'ogimanyiiko etambuza etya emirimu enkola ya flex pay mbuulira va mu bintu by'okwemoola flex pay okulimba simanyi enkola ya flex pay okuleka nga mujimbuuli sikwambula ate apron kale enkola eno nnungi nnyo tuga nti bwe batutambuza ssente mu ngeri emu oba endala nga tugula ebintu gy'oba osinga okubeera nga ate okozesa mu ngeri ekyasinza okubeera nga ate ya mulembe mu ngeri ekyasinza okubeera eyakayi mpulidde wanampita aliwo ampise Departo Kateregga owaffe BBS Terefayina Departo Kateregga naye ogejja biki wefunzeemuko tukolere wano ogejja biki gwoba okutamamuko twogerenza akasana mpulira kampiseemu ogejja biki muli akatale ka Ssaabasajja Kabaka ate katuliisa ffe tulina kye tulumwa buli kimu tekifuna nga bwe twagala mukulya bulya tulya ala tunywa sente zijja abantu baguze ebintu bya ID baguzeeguze bambi naye nga mutuufu weewaawo naye ng'embeera si nnungi nnyo tebanagula bulungi nga mukajjuza nnyo leero akatale ndaba nga trafiki y'amaanyi ate kati obuzibu kati tulina bisula tubireeta abasuubuzi ne babigula basuubuzi babatwalako mmwe ne mukola mutya ffe tubijja mu kyalo ne tubireeta wano kati abantu ne bajja ne babigula mu kibuga muno yesebo enkola tuli ku ya flex pempetaawo naye kati gwe ttaawo lyange mpetaawo enkola ya flex pe ogimanyi ekola etya enkola ya flex pay ekola etya enkola ya flex pay
nange nkimanyi ko ti MTN obadde ki enkola ya flex pay tambuza sente kale ngera bwolaba enkola eya mobile money eya mobile money ne flex pay bwekola naye yo nyangu nnyo nti ekozesa sente ntono ddala yabwerere tolina kyo iraba omwana oyo mumumpere apron abeere nga naye ageyambala akantu kano yambala akantu kano yagaliza abantu idi beeraawo bebi nina okuwa apron beeraawo soko yagaliza abantu idi ngeneza bongo abantu mbagaliza idi ne mama idi yabwavu fe mbintu byokka abawulidde amazima abantu tebagula ne tubeerawo bubeezi naye nga kati wanonye ekiwe baba tebagula wali sigadde ojja n'obaweereza n'okola obuweereza just naye nga tokola magoba nga tokola magoba gwe mwami ani nze mwami Julius Kalibala ow'ensenene togenda baby kasokenda bo omwana ono the most black beautiful lady in Kibuye market I have found her when buying oli otya bulungi sebo sibyota sebo bitambula biti ya mpola oli mufumbo ndi mufumbo omwami bamuyitani bamuyita George Mugisha ali ludda akola kozi baba beddira kiba George Mugisha tebeddira baba tebeddira obadde ononye ki mu katale nzize gula byakozesa muyidi byenkozesa ntunda chips otundira wa Makindi njagala onnyomunyola abantu abakula ku BBS Terefayina enkola ya FlexiPay mukyala Mugisha omubwati tonnagitegeera bulungi tonnagitegeera nenze kankuwa ettaawo obeere ng'ate weetereeza kwata ettaawo lino ogende ku chipusi zo abantu ebajja okugulako njagala ogende ku simu yonyige star 291 hash owetane ogende ku nkola eno eya FlexiPay ne mwami Mugisha omutulabireko nnyo obugoye kana akasaka blouse kengeje kali akalamu obulungi tetwagala kagube sente tutereka wano ate bwokwate eno ate sente oyiwa wano entuumu ng'otereza tumira basajja bo ntumidde mwami Mugisha mwagala nnyo ali ludda taata alizana olina bameka ninomu seka nnyo seka nnyo kale mukwano ku BBS Terefayina program ebifa mu katale banyo okunyombesa obadde onkutta otya banyo okunyombesa ne baŋŋamba nti ate oli otya maama bitambula bitya enkya yiddi basirambale yiddi yegosokolete keeka abantu gibalage programu eno ebifa labanna ate bwayayaana oba ono naye yabaaki programu eno tugenda kusala keeke mu katale wano era nga twagenda okujaguza emyaka nga bw'olabira ddala tugenda kuba abamu kubajaguza temutulekera keeke temutulekera keeke mwana gwe gira okutte keeke eno ombeero enebamala ate keeke nagirese tukkute nagirese tusooka okwate wano amanyi bamanyi okulowooza mbu nnimba Departo celebrating ebifa mu katale prosperous years yeyo ogirabye abantu bagati batulekera keeke kakati gwegenda ali owumulye walinga bwe keeke ngireetedde mmwe jango ate lekanaye kuyayaana nnyo leeta epuloni kakati tuli ku epuloni ate bw'oyita bo bali tebaakole kwati sebo tondekera keeke obadde ogamba ki nawe jangu abantu batulaba ku BBS obadde olowooza kawaani kati gwe obadde keeke ogyogerako ki nga bw'ogirabye tugenda gigabula era njagala abatalya nnyama bagenda kusimba wano layini abalya ennyama basimbe ku eno layini kale tulina enkola ya FlexiPay gye tutambula nayo mu katale ku BBS Terefayina program ebifa mu katale tulina emikonja ffe aba FlexiPay okuviira ddala mu Stanbic Bank abaga nti muganda wange wali badde wettanira nnyo enkola mpa epuloni nazireese zammwe kati nze simanyi jangu nkuwe maama wange omulungi oli otya kwata oyambale epuloni yita abantu yagaliza abantu yidde ennungi bagaliza yidde ennungi mujje mutuguleko tumalewo byonna ali kakati muneekwasa ki nkusanga ate mu byepuloni ebitategeerekeka kwagala mwene eya FlexiPay kale
kale bwete we tuli ku BBS Terefayina bwe tutambulira ddala mu ngeri ekyasinze okubeera ey'akabi ate obulamu okubeera nga ate tubutambuza tutya kakati ompise muganda wange ate ondesse mu bbanga segedde enkola ya Flexpay ogimanyi bagingambye bugambi naye bagambye batya bwe bagikusomesezza bagambye mbwewola ssente bagambye esindika ssente nga tebakusaze tebalina birala bye bakwongerezaako bagambye n'okuwolewola siyanyomuna simala gagaba bintuntu jamu epuloni eno tugiwe mukadde jamu epuloni eno tugiwe mukadde yeetereeze olina okuba n'endaga muntu twagala okutegeeza bulungi nnyo ne bweba nga si original oteekeddwa okutambula n'endaga muntu yo bw'oba n'endaga muntu yo tuba twagalako nini namba yo n'otuwa essimu yo ne tukuwandiisa bulungi nnyo n'okozesa enkola eno eya Flexpay owulira otya nga omaze okuba nga weegasse kweno enkola era ogenda gikozesa otya nnyonnyola tulaba ku BBS ngenda gikozesa nga neewola era nga nsevinga ate nga nzijjayo oba nga nsindika oba ng'osindika kwata yiino yoyo omukyala enkola yagitegeeredde ddala bulungi mujetanne nnyo enkola eno eya Flexpay nze Departo Kateregga the microphone guru akatale njagala nno okugendako ate mu bannanga abalala okulaba engeri gye bitambulamuko mu ngeri ekyasinze okubeera ey'akabi obulamu okubeera nga ate mbutambuza kale tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'ekibuye wenkyapidde olunaku olwaleero sooka ompeeyo epulon kibeibe Yendi olyo tya mpola mpola ndi mulwadde. Goloza bulosanga olina okusikasika. Ki ekikuluma? Senyiga n'ekifuba. Can't you hear it? Ndi mulese Flexpay. Ndese Flexpay. Dial star. Ogimanyi? 291 ash. Yeah. Leeta gwe epulo. Kyesira kyesimanyi. Oli mufere kati ate omudaala ogwo guli. Bano zegula bintu gwo nefasiza. Naye nga Flexpay nungi nnyo nkola ya kusindikana kufuna ssente kati oyagala kusindikana kufuna ssente kati ogamba kati tebakusala ssente nnyingi kyokka sibimanyi bakusala ntono nnyo Flexpay dial star 291 ash bali nabagambye nti abantu ebintu babimanyi bali mu mpayo puloni era buli kirungi kijja nyambaza tebakusasudde nsaba kunsonyiwa gwe tosonyiwa yambala yeno ye maaso kanti kaliiko yambaza bulungi bane Flexpay ebeewo oba wadda byenjogera bye biri kuno kandabe kyekyo dial star 291 ash yes bakusala emiwendo mitono nnyo enetiwaka zonna ffe tusosola oyizoga nti wa Airtel yekka nedda Airtel MTN byonna nemubanka zonna olina okudawulodinga eno app eya Flexpay nebeera mu ssimu yo kuba kati ojja veeno buvi onyige star nga app togirinaamu bino byaffe aba smartphone owamapesa tosembera twamuwadde option twamuwadde option ow'amapeesa abanaku tebasembera ate nga sakateko bakuvuma obuzibu temwagala mazima temulina smartphone bambi nga mulabye Flexpay nyinza okuba ni kusinga vibe nze omulwadde Flexpay yoyo anati wa mukatale ekiwuye mama bijade kando sente zikuzigire sente ziriko obulwadde bw'amaaso zikwatakwata naye nawe bakulogera mu ssente pene Departo oyagala ssente ziri kusuza muno Flexpay nga bw'agyogedde bweri tetuliko mbweno banka ki osobola okukozesa enkola ya Flexpay esinza notuwa epuloni ennungi Flexpay muganda wange yoga nti gyeyanga togyetanira kase kandabeko ku kikyala kino nakyo ekirungi kati nga toyagala kwogera nga toyakwogera naawe ttaawo ebintu nabitegedde dda bibino byonna byonna nze ebyange mbiseevinze nobiseevinga onyiga otya ye onyiga star ndowooza obiraba naawe onyiga otya vamu ebyo ebintu by'okwefumba onyiga star 291 ash enkola eno ya Flexpay ekola etya Flexpay oba oyagala kankeza oyagala kusasula oba mazzi oba masannyalaze eba nnungi nnyo osobola okuyitayokko n'obinyiga
n'osasula bulungi kibeera nga kitambula. Nga kitambula bulungi. Mwana kye yakuze ku by'amataawo, amataawo twagala gaga tetwakusigaza ttaawo n'alimu ku BBS Terefayina program ebifa mu Katale enkya Yidi bannange. Tubaagaliza Yidi ennungi baganda baffe Abayisiraamu, tubaagaliza buli kimu nga kirungi ekyenkaniddaawo kwegamba ba abantu bano baabateekedde bulungi nnyo era nga bw'osobola okuba nga olabira ddala bulungi nnyo. Tuli mu Katale ak'Ssaabasajja Kabaka ak'Ekibuye, ndina abakyala ye kati ono oba atunda ki? Bino byonna ebibala byange okuva wano paka eri. Kati ngenda kulya gundi ki apple kiyeeta etaakunyiize gy'onooyagala gy'onoolya. etaakutabule Zonna tewali entabula. Zonna zaffe. kati munnange aliwogera ate ne baŋŋaana okuliira ku mpewo mbadde neerabidde. Otunda ki wano? Ntunda bibala ng'era bw'obiraba. Ennaanansi, mapaapaali, kedo, apples, byonna ebyo byonna byange paka eri emabega omudala gukomera ddala eri. Bagula. Bonna mbakoowoola bajje bagule kubanga nze nabireese nabitaddemu ssente. Bajje babigule. Singa tebaabigule kubanga ebintu by'olina tulaba bivunda. Nina okukkiriza bajja kujja bajja bigula. Tetugaanye okukkiriza kubaawo naye okukkiriza ne kugenda kutyo. Singa tebajja. Nzikiriziganya nabo bajja kujja era bajja bigula era obwedda bagula. Enkola ya FlexPay ogimanyi? Enkola ya FlexPay nakagitegeera kati naye ngyeyunzeeko kubanga olwedde bamaze obbiyingizaamu. Fe aba bizinesi tubeera busaawo tusindika ssente bwe ziyingira bwe zisindika bwe tutyo. Zidde eno zidde eri. Kirabo twe basindika. Bakubudde nti enkola eyo osobola wadde sente za FlexPay naye osobola oziweereza ku buli simu. Bambuulidde ate nga charges ntono nnyo. Bw'oba ojjayo bakusala kasente katono bw'oba osindika tebakusalira ddala. Mpa apron omwakazi mu malembe nga mukolako bugundi nnyo zibeere nga bagikuwe onajjemu eno teka ati ono akola jjamu tubeere nga omukyala tumuwe eno. FlexPay yokka obubaka bwa Yidi eri abatulaba ku BBS. Obubaka bwa Yidi abayidi mwenna mbatumidde mwebale kusiiba. Mujje mugule ebintu ffe twabibaleetedde. Ebintu babireese dda. Twabireese era bannammwe obwedda bagula naye tebinnakendeera ate ng'enkya tugenda mu Yidi. Tumira kubajja bo. Siina mujja wange n'ogu ntumira baganda bange. Seka nnyo. Gida wuuyo, Katana wuuyo, Lutakome wuuyo. Katana wuuyo. Mutumidde. Gida wuuyo naye mutumidde. Musoke Lutakome bonna mbatumidde. Ate omwami. Siina mwami. Naye nga nnyina omwana. Leka naawe. Siina mwami naye nga nnyina omwana. Kale omwana yamusuulawo kitegeerekeka. Yamukusuulira. Omwana teyamusuula. Omwana waali era asoma. Omwana tayagala okumanya ku kitaawe. Taata we yafa. Ge mazima. Oba mulambo ogutambula? Si ye mulambo ogutambula, omulambo gwe baaziika. Kati oli nnamwandu? Ndi nnamwandu. Kati waliwo awo Kiya azannyanga Kiya. Ever since the other one was. Tewali nakkiriza Katonda era awo nyongera kutumira musumba wange Reverend Emmanuel. Gwentumira n'abekatwe bonna mbatumidde. Kale yoyo omwana wa Yesu nga bwe muwulidde bulungi nnyo njagala ekyala kino nakyo nkiwe apron. Ani alina apron akimpe? Enkofiira. Ye ng'otuuyanidde nnyo. Enkofiira nagitutte. Aka enkofiira. Wali omwana wattu nga bwe mumulabe butereevu nnyo. Tuli ku BBS akatale kali bize byotalabanga. Ani alina apron omukyalo wa black amuwe apron twazze kuzigaba abaana bali mu kugula ebintu. Hi baby. Hi. How are you? I'm okay. How is the going and the doing and everything whatever? They're okay. They're okay. Yeah. Where have you been going? I'm going to Ndeba. You're going to Ndeba? Yeah. What to do exactly? I'm welcome. I'm working at Silverfish. You are working at Silverfish. Silverfish here, Mukene? Yeah. You are working at Silverfish? In the evening, we are serving people. In the evening, now I'm going to work. Now you're going to... you have been serving people so that... No, I'm going to start to work. You're going to start to work? Yeah. So what have you been doing since morning? I was at home. With your hubby? No. You have been alone? Yeah. And you spent those times all that there? Yeah. Okay. Send your greetings to your boyfriends. I'm sending my greeting to my boyfriend called Diwaswa.
Waso abeerawa? Nindeeba. Lwaki wamufuna mu Ndeeba ng'ate osula eri? Muko isaawe eddembe lyo tuli mu kumaliriza sho jangu totya. Jangu totya. Nkyalo ono atunda mukene mu Ndeeba era ekintu N'emmamba. omutunda n'emmamba ekyo mu luzungu nga tewakitaddemu nti otunda n'emmambawo. N'emmamba gye tutunda. N'emmamba. Emmamba wagiyisa otya mu luzungu yokozi? It's called mudfish. It's called mudfish. Kuwaddeka apo kano. Thank you. Genda okalye bulungi nnyo. Yagaliza abantu idi. Kozi bakampadde buwi. Leeta bakampadde mbadde. Yasiibye. Yagaliza abasiraamu enkya kusibuluka idi obayite bajje bakuguleko mukenewo ne madi mamba. Abantu bonna mbaagaliza Iddi ennungi abasiraamu n'abatali basiraamu tubaagaliza olunaku olulungi. Era tubayita ku bizinesi yaffe wali eri ku Fako mu Ndeeba we tukolera. Olweggulo tusavinga emmamba ennungi n'abaagala kamukene akalungi kabaawo. Nako kaba kafumbe. Yeah. Ne tuwuutako. Yeah. Kawonya ki kamukene? Naddala abo abalwadde b'amagumba kabayambako. Yani gwe mmanyi omulwadde w'amagumba Solomon Luva genda owute kamukene. Sigenda kusingako nnyo wano otherwise tubaagaliza Iddi ennungi abasiraamu bagulidde ddala bulungi bambi ebintu akatale bw'okatunulya bw'oti kali bizi okuviira ddala eri naye nga nja kukutegeezaako nti yonna gye munaalaga ate oba naye kuba kuwaayo kiweebwayo mu muzikiti oba wa kozesa enkola eya FlexPay obeere ng'ogikozesa bulungi nnyo onyiga star 2 9 hashi ojja kuba ogikozesa bulungi enkola ennungi nnyo mu kutambuza ssente wadde mu banka ez'enjawulo wadde ku masimu gaffe okubeera ng'ate ogikozesa bulungi nnyo. Robert yawadde ku kamera ne Kiwa waali okuba nga atakwasaganya ebyentambula. Till then tubaagaliza Iddi ennungi ate ey'emirembe.